simanyi oba kyekituufu oba kirimu okunyigiriza abantu. Tujja tandika ku Zambaale, emboozi eriwo ye Zambaale Blasio Mukasa asuubira okukwata kaadi ya NUP Nansana naye babadde bali kumbiranye n'omwana ono Kana Kambata oyo be bantu abadde mu struggle entuufu. Tujjukira bulungi ndowooza y'omu ku baasibwa n'ossibwa n'okulondebwako teyaliiwo. Mujjukira mu scenario z'okwetika amabaati aliwo abantu abakulu ababba amabaati wano Kana Kambata oyo y'omu ku baawakanya ensonga eyo era yabadde alaze ng'ayagala bwannansana. Sina kyokka ekyo kati gwe kyolabye naye Kana Kambata abadde yenyigira ne mu nteekateeka ez'oku ground omuli gundi nga bwewandigambye nti gundi okumanyisa abantu ekibiina biki okumanyisa abantu ekibiina. So ebiriyo ya withdrawings okuva ku kya MP bamupressurizing oba kati bamutadde ku meya bamupressurizing naye bakoze bubi. Omanyi nze abantu abango bane ku mikutu gyabwe ng'oyogera nnyo ebituufu nga njogera nnyo ebintu bye batayagala kuwulira. Simanyi oba bye bituufu naye nze ntunuulira nnyo scientific analogy around issues. Saagala nnyo kutunuulira kyempulira. Oluusi nange ebintu byenjogera saagala byogera naye bwe ntunulira sayansi waabyo ndaba amazima. Nze Blasio Mukasa mumanyi munnamawulire artist munnange nandibadde mwagaliza ekisinga ne Blasio Mukasa omutima gwe guli wala nnyo ne NUP. Si tali mu NUP n'obwagazi bwe bwonna n'omutima gwe gonna. Omutima gwa Blasio Mukasa guli wala nnyo n'ebigendererwa bya NUP. Alimu emirandira gy'ekibiina ekirala oba nti kyogamba nti yakajja? No, kwegamba waliwo kye tuyita opportunism nti ekiriko nti waliwo n'olinaga NUP eno gw'omanyi abantu bangi batunula NUP nga instrument y'obafunira kaadi. Sina kaadi yokka n'abamugaggawalirako. Yes, olinga ye instrument gy'alaba. Olinaga njagala genda Canada naye mpiseewa. Okyegedde. Olwo omuntu omu yankubira esimu n'aŋŋamba gwe munnamawulire nsabako nkolera pulaani kwekubyayo ekifaananyi ne Bobi Wine. Mugamba okyagaza ki? Nti gy'ala genda Canada naye walina okubaawo embeera yakuba nti ndonyasayiramu. Kakati ebintu ebifaanana bwe bityo bibaddewo. Ontegedde abantu bakozesa opportunity bakozesa NUP okufuna ebyo bye bakola ki bye baagala. Kakati ekyo nze kye nalabula okuva mu ntandikwa era abantu bankyawa lw'ebyo. So Zambaale is not among the staunch Nupian. Kyokka ng'ovudde ku kya Nupian ne Munansana mwennyini talinaamu maanyi matuufu era kisoboka bulungi nnyo Nansana eyo okubava mu ngala be NUP ate nga babadde Zambaale n'atagijjaayo n'agwa ne kaadi ye ng'abasazisa ebintu bibiri abajjako candidate yandibagasizza n'abajjako ne Nansana ng'ekitundu. Kubanga simanyi gye baakiruka okubega ono omusajja abaddeyo incumbent teyajjayo mpapula. Yes, tagenda kuddamu kwesimbawo anti abantu wakayima musoka oli amanya ekyebikiro kijja. Ontegedde ate ebintu bingi bibadde bijja bigenda mu maaso ku ye mu mpeereza ye Bannanansana abaweereza bulungi abamu bo bennyini bafuna ekyebikiro. Ekyokubiri ne sayini zennyini olinaga kuza ku puresha eriwo abesaniya okyegedde nti eyo yenkola. Ontegedde bulungi nnyo kati mu nkola efaanana bwekyo kisuubire osobola okuzuula naga naye ogamba nti omukka omweru gwande fubutukire eno guyinza ofubutukira ewalala n'ennyonoona obudde bwange oba n'ennyonoona n'essente zange n'okwetunamu engeri gy'oweerezaamu abantu n'abakwesimbyeko. So kati omwana ono bamuggyeeyo psychologically ng'okiraba naye yennyini yabadde afaanana bubi. Bye yabadde ayogera yabadde atabyogera nga bijja va ku mutima. Aliwa gundi Kana Kambata. Kana Kambata yakoze press conference because I saw everything. He wasn't happy. N'abamu babadde bakaaba maziga ate kubanga waliwo pressure eyavuddeyo ngera bwe tubadde tujja tulaba pressures endala. Bakikola ku Umaru Magala. Actually Umaru Magala era naye y'omu ku abo abadde benyigidde mu struggle obutereevu.
ku ground nga kwali project za kibiina zilizoyogeddeko abadde azenyigiramu mobilization oyo amanyi waliwo kibagamba abaganda bagamba nti si buli eyitiba ensekese yamanje ziyisiza yakkutayo zigiyisiza nti gwogenda oganywera eyo abantu bangi nnyo ne mu gavumenti ya Museveni eno bangi abalwana batafunyeemu ate bano abajjanjaba obulwadde si yamukola ki si yamusikira kakati ebyo byonna bikulaga nti bantu bangi tebajja kulya mu ntuuyo zaabwe newankubadde si yenkola entuufu mbadde nkuwa pointi oyo gayi wange Magala nti akalulu Kawempe by election yali alaze naye bagenda otuula mu gundi yaabwe eyo akakiiko ne kawa Nalukola card I think it was okay kuba naye yakikkiriza bw'obanga oli munnakibiina omunnakibiina gwoba omanyi obulumi bw'ekibiina n'olwekyo ekikolebwa mu kibiina kyonna okyembuleesa oba kikufevalinga oba kikunyigiriza okibeeramu kati njagala mu bwongo bw'oteekemu ekifaananyi nga senga gundi Zambali Blasio Mukasa gwe bagambidde ebbali what would be the reaction ate yakajja anti nkugamba what would be the reaction okyegera kukulaga nti Zambali ali wala nnyo n'ebigendererwa by'ekibiina n'okulina n'ekibiina kamaleyo kali akantu nti Magala bwe bamala omumma kadi yaki eya by election ya Kawempe musajja tunasigala ku ground naye n'agamba mu generation ene eddako tagenda avuganya eyo ekyo kifo kati nga kimaze olaga nti kya Nalukola era kimaze olaga nti Nalukola bagenda mwongera ne kadi eno agala n'alangirira ekya meeya waawo bayita batyawo Kawempe Kawempe division nakuba campaign later era ne bamujjawo nawo kati kansala ne bamuzza te kati ku kansala anti nkugambye nti kati waliwo pressure egenda maaso nupu yo nga yo erina ebigendererwa ebyayo ontegedde kati olwokuba nti erina ebigendererwa ebyayo etunulamu kyekinasoboka kyekitaakole ki ekitaasoboke ontegedde bulungi nnyo kati mu nkola wano a lot is gonna happen tukyalaba n'ebisingaawo waliwo ebikyalabika bingi nnyo ekifo kyokka kiri very solid kyekya president ekyo kisigalawo kubanga era newolaba abaliwo tewala ayinza kukinyenyanga bwakikola exactly kakati nkugamba ebifo ebirala byonna mugenda kubaamu embirigo mpitirivu nnyo bakansala bangi babayise abamu bakutte ne ku bisubi ekintu ekyo bakikola ku lwa bulungi oba bakikola ku lwa politics kozi waliwo ensonga eno waliwo okubanga tukikola obulungi gwe bwoyita obulungi buyinza okuba si bwe bulungi bwoli kyolina otegeera nti bazanya politics bazanya byabiki byabufuzi kati bategeezako okugirayo nti bayinza okuba nga batulwa ne bagamba naye ekifo kino tulinawo bakandidaati bonna balungi bonna tubeetaaga tusacrificingeko omu tumuteeke wano ku lw'obulungi ndeeta ku side y'obulungi nti bakikola mu that spirit tuleme kufiirwa Kana Kambata ate tulemera kufiirwa Zambali oba bakikola nti noono muganzi nnyo eno ono ataddeyoko kasente kati bakikola lwa byombi ekisookera ddala ebintu bino birimu obuganzi ontegedde tunaalabika tutya mu maaso ga Kimbowa Saaba Kabona ontegedde tunaalabika tutya maaso ga Kimbowa ontegedde atusuubiramu bingi ate ayimiriddewo abaddewo ontegedde kyokka ne bagamba nti ate tunaalabika tutya mu maaso g'Obote kwane Obote naye yayagala kya Kimbowa kade babeera mu musota guli muntamu weebale nnyo tojja gikuba kuba ojja jjaasa kyokka ate tojja kufumba ojja kulya okyegedde kati notandika okugamba naye omanyi ani omwangu w'okwogera naye ani asobola okukkiriza amangu twogere ne Kimbowa tulabe era babadde nga bajja babayita era waliwo abamu be bayisenga
ne basiiwuuka empisa n'obalabako n'agamba nze bye bateza sibiriiko nze nakubadde ebipande byange gye bali awo era obadde obajja obalaba era nze ngenda kuja independent abo obadde obakikola ki gye bali obadde obalaba kati ne babaawo abalala nga bategeera gisiti ya pate otegedde nga ye basobola omwambaza essuuti ne bamugamba ne ka press conference tukasasudde press conference ogikole mirembe bagambe okivuddemu tujja kuwagira mu kaluluko tujja kuwagira mu mbeera endala yonna naye bagambe wano okoze eki era laga gwoleseewo era laga bulungi nnyo ne gwowadde ontegere bulungi nnyo kubanga abantu bufeena tetufaanagana waliwo abantu abakkiriza okufiirwa n'abatakkiriza eri abatakkiriza waliwo abatakkiriza ye ng'agamba wali abamu nga kati ng'emu ebyo ebyobufuzi gaganze teeka kiragiro nakuba mukulembeze ani gwe mujjawo bye bitawaanya kati gundi Francis Babu nti kugambe nti obuvunaanyizibwa obuweereza tebutegeeza kusooka kubeera mukulembeze ffe kitwagala tusomesa abantu onawo oli oweererezaawo osobola okuweereza eggwanga lino nga toli kansala nga toli MP kubanga era waliwo n'abali ba MP ne bakansala nga tebaweereza ggwanga kati kyekino ekikomezaawo bannamukadde mu byobufuzi abaali babyumula edda exactly ng'awulira bw'aba tali mu paalamenti nalabye mama wange ono mukyala w'Mawokota ekintu ekirala essente nnyingi mu byobufuzi nazo zisikiriza abantu ziremeza abantu ziganya abantu okukoowa kubanga alina motivation waliwo ekyo kimusikiriza talina passion naye alina motivation which is money oli alowooza ku miliyoni 2 bye bagenda okumuwa obyemmotoka just n'abalayo ne buddiiro obwa kati ebyo byonna nabibala n'abala omusaala gwa miliyoni 5 ogwo gwa akawunti buli mwezi oba waali oba taliiwo oba mulwadde oba mulamu oba yateeseza oba teyateeseza byonna nabigenda agamba naye kantunde bye nnina nzireyo ontegedde kyovala nti oli akwata nemundu n'akuba nalabye maama Amelia Kyambadde she was a minister for trade, she was a minister for what MOP Bukoto ya Mawokota n'agwamu kana kisanje kino kitumalako yagwa naye awulira nti nayagala era yawangula n'akamyufu ke n'alimu. That is the point. Awulira gino emyaka 5 gy'abadde ebweru wa parliament awulira bubi. Kakati kitegeeza kikulaga nti kye tuliko kinene okusinga kye tulaba. Montegedde. Kakati bino byonna byolaba simanyi gundi simanyi ono yaviiridde ono yaviiridde ono zonna ddiiru. Montegedde. Nze waliwo ne gwe nawulirako nga bamugambye nti bagenda kumuwa omusaala olw'okuva buve mu ekyo. Montegedde. Waliwo abamu be twafunyeeko ng'oli bamugambye nti gundi agenda kukuwa omulimu ng'ayiseemu. Okitegedde? Ogenda kubeera simanyi gundi we. Okitegedde kyengezaako bokulaga? Kakati now birimu ebyenfuna. Waliwo ne bano Obote ng'akimanyi nti no talina kale busobozi oba either buwangula oba kale tayisobola kitwala nnyo maaso naye n'agamba nti kambeereyo at least amaaso awo mbeere ati ransom. Kati n'ebyo nabyo mwebiri era kuva dda gundi basenkubu bwe bazanyanga wakwawuza eno neeno ayawuza ontegedde omupiira gumuyita wakati golooza ye defensi wammwe waliwo n'abazannyi ogwokwawuza nagakanga ate miliyoni yangitege mu bipande namusaba 3 bw'aba yagala mbiveemu muweeyo 2 ampeeyo 2 ontegeera bino byonna kyova obaba ng'obiraba ne byonna biriwa waliwo kye tuyita motivation. Sente motivation ye sente, so not about passion. Ne parliament wekera ku machane wachitawe ekiteeso ne bagamba ndi kati ombaka parliament wakufuna miliyoni 5 gwe musala tebaddayo tutandika obbanoonya kimbo watuyambe genda otuvuganyize ndya nedda sirina budde ndi wakufuna miliyoni nti MOP wa Uganda afune miliyoni meka miliyoni 5 tugenda tandika obbayiga obuyezi emmotoka gye bakuwa bagisala ku musaala gwo ojja gisasulangako mpola mpola ne baziba 10 miliyoni
10 ne bagamba nti tukuwe emmotoka milioni 2 naye ku musaala gwo tujja kuba tujjako emilioni emwemu buli mwezi paka emmotoka lweriggwayo. Oba si kyemmotoka eyo ya gavumenti tujjakako na namba nga za gavumenti wokoma ng'ogiteeka wali erivuga baminisita enamba ekendera tutandika obbayiga oli olaze kuli toddayo jangu tugende ate olwo tujja okufuna abantu abalungi kubanga olwo tujja kufuna abantu nga they are passionate about Uganda. Naye kikyo nga nti waliwo ekiba drivinga anti motivation is same money. Motivation yes money ne mama olwo abantu bendaba nga ddala sente akyazikozesa ki kati nga wekitibwa muyingo is he having a good repetition. Wuliriza mukulu mu myaka wuliriza abantu abalina sente be basinga ozaagala kuba bayiga enkuuma yazo kuba kati gwe olabanga ekyokusaaga naye omuntu kyovola nti osanga omugagga ng'ayina miliyoni aga mu mmotoka najjamu emitwalo 2 n'agikuwa ng'ate olina ky'omukoledde yandibadde akwata akakadde n'akakuwa akuweza zijja mu kyokoza. Ontegedde abagagga ate baagala nnyo ssente kubanga bo kyekintu kyokka kyokka ekibakuuma. It is their motivation. NUP ekintu kino kyekola tekigenda kugikosa at the end ng'abantu abamu bali bogambye batamanyi nono za kibiina. NUP yakosebwa dda wabula kiyinza ojjongera okukosebwa ennyo. NUP yakosebwa ku lunaku lwe baakeera ku makya olaba ebiseera bya Bampuuga Puga omuti Bampuuga baani Babeti Nambooze baani eyo entandikwa gye yatandikira okyegedde ebizibu gye byava nti NUP yakosebwa dda kubanga okwesiga abantu bagiyingiramu n'ebigendererwa era bangi bagiyingiramu nga baagala tiketi abalala bagiyingiramu nga baagala maanyi nga bamaze okukakasa nti NUP yalina amaanyi ne bagiyingira kati bagiyingira byebizibu byerina kati si be baali ab'omutima ogwagala ekibiina wala baalinya kaboda kakutuuseko ku stage webale nnyo kyova olaba nti bangi bajja ng'olwaleero tebakyasoboladde okulinnya ku NUP olwebyo bibeekolera bennyini kala zaabwe ze bamala ne balaga because omuntu ne bw'omulimba nti omwagala kimala ne kirabika tosobola kwekweka paka you cannot pretend okyegedde you cannot pretend forever okyegedde oba kyengezaako okulaga nkiraba awo we tuli awo we tukola ki so awo we kyayiikira kati ekintu kino is it a damage control oba ekiruwa okukwata abantu bano n'ogamba nti okwewazisa okumuna mujje mu kalulu muvuganye ku kifo kimu gwe kaana kambata jangu nga mmeya gwe Zambali kwata tiketi yaffe nkola ya politics kutegeera kubanga politics is a win. We are looking at how many people you have. Okyegedde buli muntu omwetaaga mu politics bwekyo bwe kibeera. Ontegedde buli muntu omukola ki omwetaaga so kye baakoze kyabadde kirungi bw'ogasoba ng'okikoledde mu mutima omulungi kyabadde kirungi okusinziira ku bo kuba bo baamaze kibala ne bakicalculatinga ne balaba nga kikola sense ne bakireeta ne bakikuba ku bantu ontegedde waliwo ebintu byebakola obuzibu bwokka we buli kugambe obuzibu bwokka we buli kwata bano abatalina makulu ne babateekako amakulu kati bajja kubaswaza ng'akazibu Bashiri ontegeera bakyengezaako kugamba si buli agamba nti Yesu ddala aba ategeeza Yesu era naye yakyogera nti si buli agamba nti mukama wange mba mukama kakati ye problem nti kati NUP kyekiseera kyerimu ekizibu fe abantu abamu tubamanyi beenaalemu
eri mudairema enkambwe kasera kakere mukambwe tumanya abantu baffe ab'NRM abali eyo bambega bamwe bemwasekayo bali eyo bawumudde baba wa kadi mu wali wetwava mu 2020 ekintu ekyo bakikola wakandete abamu but to make matters getting worse waliwo ekiriwo kati nga ekawempaawo gw'omanya abantu be bamma tickets bazikwase bampuga ne babeti Namboze baali bangi ate nga baali baddala nani kati obuzibu awo tujja kubaddiramu olw'ensonga ekintu kikibadde nga bakubira Nuupu ebbanga lyonna abantu abamu ab'enjawulo abali mu gavumenti n'abalala nga bagamba nti baali beetaaga abantu abo olwa experience yaabwe ebbanga lye bali bamaze mu byobufuzi ate bo engeri baali abapya nga bajja buzzi ideally kyandibadde obakaleeba ekituufu naye bwe babaaniriza bakyuka bukyusa ebintu bwe bikyusa ekintu bwe kijja mu politics ali very funny Museveni oyo mulaba yali tafugangako ku Uganda ontegedde kituufu yava Buvyeri ne mu equation teyali namu ne mu equation mwe gye mwali mubalamu ababala ennyo era kubanga oyo bwavaako obote bwagira oli bwagira kati yayinza okuddako teyaliimu kubanga n'akalulu naye tafugidde myaka 4 ate ng'afuga Uganda mirembe ekitabangawo so kitegeeza ki nti bw'oba osazeewo okukyusa okyusa tokyusa nga bw'olowooza nti kubanga ogamba otya nnyabo wabulirawa kubanga nze naye tekitugaana kubuuzaako waleka omulimu tewagoggosa ffe emirimu twaleka tugikoze gwe n'obula malirize nzija onkoleko oba nkoleraako ddala kati basajja nga bakazi be Bashir nti and this is where we have nze kye nabalabula mu ntandikwa nze kye nabalabula mu ntandikwa ne bagamba nti bwe tuba tosobola kulinnya kigere wano n'olinnya ne wali bw'oba okoze okusalawo okukole ki kola kumu okyegedde todda mu byaku because nze bwe nali ndowooza ku kye twandiyise people power nali ndowooza ku maanyi g'abantu si amaanyi g'abantu ab'olubatu amaanyi g'abantu abaki abangi abo bampuga baali baatufuga dda babeti Namboze baatufuga dda bamusegona baatufuga dda be bamu ku be twali tukooye ale gwe bewasembeza gwate be wakwata n'obatembeeta n'obaleeta ng'oweesibye ku kya experience there is no experience naye bote kyalirabisa kitya just weteke mu bigere by'abantu kyalirabisa kitya nga mpuuga nga Namboze nga bo tebafaayo nga tunoonyeza Bobi Wine akalulu akegundi gwe kimanyi ba Namboze baagaana okunoonyeza Bobi Wine akalulu kituufu bo nga tebafaayo politics bwatyo bwali ffe kyobola twayimirira tugamba nti nze nayimirira ne mbagamba ekifu kye mukoze mubaze ekifu mugenda kukola ensobi era ensobi bamala ne bagikola essaawa eyo Mpuuga bamuwadde amaanyi Mpuuga yagadde okuwamba ekibiina okukakana kati Mpuuga ali luddawa kati aluwa bamuwa buli kifo ekisembuka bayo obunene mu kibiina kya president kyokka kyekyabulako kyokka ate nakyo yali akyagala gambira bamuwa ekya Buganda nakyo yali akyagala kati now these are things bye tulina okupulaningira obulungi nti ekiseera kino wano wetukolera decision tulina okukola decision ezisinga okuba eŋŋumu decision teba decision nga si ŋŋumu bw'oba okoze kye bayita okusalawo kukole oba kufa naye it has to be a decision what makes a decision is making a decision nga ŋŋumu nnyo erimu n'okufa ye decision Museveni bwe yajja wano yatugamba nti ndeese ku kye bayita fundamental change naye nga naye yennyini yenyi tafugangayo ku ggwanga yadde erisinga okuba ebbi yadde erisinga okuba ettono bwe riti tabaddeewo alina experience nti yali afuzeeko e Malawi n'alyoka ajja Uganda wano yali mu gavumenti z'abaami that's what I'm saying naye kati bwe nkugamba decision bwe beekoleddwa ne bwaba yali mu gavumenti ezo yalimu nga muntu wa mugundi teyali president. So he's a new president. He was a new president by then, and he became a new president, and he is a new president, and he has done whatever he has done in his own way. Ontegede bulungi nnyo. Kati ffe wano confusion gye tubeera nayo. Waliwo kye tuyita fear of the unknown. Okutya bye tutategeera. Bye tutamanyi. Olina ddaawo n'atya ekintu ky'atamanyi. We don't need people with experience.
twetaaga bantu bansa ate experience bazimba nzimbe exactly ataginagifuna nga bantu nakava ku university osaba omulimu ne baga nti twetaaga experience ya myaka 7 eyo company eba y'abasiru ekirayi ekiwakaja eyo company y'abasiru because nze kyenkwetaaza kiri kimu mbisomye kambeeko kyenjigira wano mbiteeke mu nkola ontegere bulungi nnyo kakati bano so wetuddayo ku NUP egenda kwewala etya byavaamu oba ebigireetedde okuyulikayulika to the extent nti kati buli omu agolola effumu aligolola NUP n'atandisebwa ekibiina kye era amaliriza atunuza mu NUP n'akoze buli kyayagala okubaako kyayogera ayogera ku NUP to the extent nti n'ebyokujjako Museveni abala bonna baabivaako dda kati bali mu kujjako NUP kakati ebimu nja byogera bikulumisa omutwe NUP yafuuka NRM mu nkola z'emirimu nti NRM ebimu ku bizibu bye tugirinako ate kati tubiraba ne mu NUP okitegeera kakireetera abantu okulowooza nti bano be bamu muntegedde bulungi nnyo kyova olaba nti oli kati aba anoonya gwakwata tuli mu mbeera ya gwokutte gwokola ki gwokutte gwobba nti kakati oli bw'alaba nga Museveni amuyitiriddeko obugazi n'agakangwe ku Bobi Wine ontegedde bulungi nnyo because abantu banoonya relevance remember wano mu Uganda kati essaawa eno ebibiina ebyobufuzi byonna byonna bya tebiriiwo kubanga jjukira NUP bwe yali yajja enyigiriza ebibiina ebyaliwo era ne wabawo enkola eya style nti bw'oba toli mu NUP toliwo opposition ekyo kyatuukako ekiseera ne kibeerawo nga tebakyogera naye nga bwe kirabika so naye abantu ne beewaliriza okugiyingira olw'okusigala nga bakyayina relevance nti kati abamu bangi bayingira nga tebayingira ontegedde abalala webali kati batandise ofuna embavu kubanga ffe twavuddengayo nga twogera ku NUP kati abantu ne bafunira kuffa embavu kyobola nti ebibiina essaawa eno biringa 18 ebizuukusa obuki kubanga batandise okugaba waliwo abantu batiiranga okwogera ku NUP era ffe abaajogerangako n'okutugoba ezimu ku kyano nga baatugobako nga bagamba oyogera otya ku NUP otegedde naye tetwajogerangako lwati twajagala because twasooka ate mu people power naye twajogerangako kubanga twamanya nti omuntu omubi kankubuulire gwe Kimbowa omuntu omubi aba mubi tasobola kuba leero nga mubi mbu enkya n'abeera omulungi teri musota gumala ne gufuuka nkoko teri kakati bano bo batulowoozesa nti mu byobufuzi kisobola okutuukawo ontegedde bulungi nnyo babeti namboozi abadde bali mu bibiina bino byonna abasuula Ssuubi abasuula DP abazze bajjira nga bakonjera ebigambo wanawali abavumye Museveni ebbanga lyonna naye ng'ate balya mu ngalo ze baali tebagenda kukyuka nga bayingidde NUP ekyo twakyogera era nakati bwe kiri ontegedde nti tosobola keera ku makya gwe notandika kugamba nti kubanga because eno gundi yeemu anti boto obuzibu obuli kwabo abantu kategori eyo gy'osomye balina akakuni ke bazimba nga balaga nti tebabeera penetrated anti kati ye problem mu kibiina kyo bwe baakanula amaaso kati kankubuulire nze lwe baagula amaaso gaabwe ne bagamba ab'e NUP nti tugobye empuuga NUP yagwa yasigalawo kitegeeza kiti it is a question of understanding muzuukuke ku makya mugambe nti kino tukoze okusalawo decision making is what we are dealing with today bakera ku makya mpuuga genda mukaaku genda mabike genda ne bamanya nti abo abakulu ab'experience yaabwe kati gwe kimbuulire bwe mbuulira kiki ekitabaddewo Nuupu yagwa tetambula bulungi kati byebyo nti kati ate neddamage gye mulina ku Nuupu yaabo so singa kubanga kati be bagenda ne baboogerako n'ebigambo eri singa tewabadde meeting around the first space yes kati kyenkugamba kati let us learn from our mistakes
You learn from your mistakes. So tebagenda kukima yabalala oba kati abaliwo sawa zino mukina bebeera abakibaddemu emyaka 4 egisa. Nkugambye. Nawudde basaba abagudde mwenaale. Basaba basekikubo nga bagamba mujje eno tubawe kkaadi. Ebyo byakujeregerera naki? Ne tusobola batrustinga. Ontegedde. Ebyo byakujeregerera naki ne tusobola bakola ki? Batrustinga. Oba si osobola besiga. But you know that is it. Beeri. Ebyo nakyo kyangu, ebyo byonna bisoboka. Ebyo byonna bisoboka buki? Bulungi. Naye nkugambye, politics is decision making. When you refuse to make decisions, ng'oli mu nkwawa z'abantu ez'okulowooza nti gundi byebyo bigenda okubaawo. Era nti kati nze kyesaagala nti baddemu kukola nsobi zezimu. Kati nze olaba nga ku kaana Kambata ne Zambaali bakoze ensobi okugyawo Zambaali gwe badde bawa meeya. Si kaana Kambata. Kwa kaana Kambata abadde ku ground abantu abatuukako kinoomu. Yes. Era Zambaali nkukakasa ne bwana bayise mutagenda kukola. Ate nga kaana Kambata yandibakoledde. Kuba kaana Kambata ayinza obutayogera bingi mu parliament ne ku ground n'abasakira. Nanti okukola kw'omubaka wa parliament kwa mu parliament. Anti ye challenge gye tulina nti kati parliament yaffe tekyakola ebyo nga gwe bw'okirowoozaako. Yatuwuddisa. Yavaawo awo. Obalaba bakoze batambuza bu ambulance. Kati basasi bafuuka basasi. Bakozi because mu parliament bawera bangi temusobola mwenna kuteesa. Era parliament kyova olaba nti erimu abateesa balinga 8. Kalangwa, Gundi, Semujju Nganda, Ediboyi waabwe beba bateesa. Kubanga tosobola kuteesa, temukyasobola kuteesa, parliament tekyasobola kukola ki? Naye ate kati musobola okugikozesa okusaka ebyekitundu. MP bombyala abasinga kyebasobodde okukola basaka amanya nti parliament era Gundi babadde bamugobeyo mu kuziika okumu omwami bamuyita Gundi sajja bamuyita ani Gundi Muwanga Kivumbi babadde bamugoba mu kuziika Butambala okuziika kwa musajja wange omusajja omunyini yaddamu ng'amugoba mu kuziika naye ng'ekizibu kiriva ku ki nti tasakidde bantu b'e Butambala tasase ate aluddeyo tasase takkiriza bantu balala kuyingira naye kyokka ali eno mu nuupu yeefudde mbuno yeyagaba kaadi Gundi mugobye Gundi tadda naye kakati maanyi ago lwaki ogakozesaako ne Butambala ku ground. Abantu b'e Butambala balina ebizibu ontegedde bulungi nnyo osobola obisakira kubanga gwe chairman wa paaka Public Accounts Committee tolina PS gwotasobola kunyenya